Essula 11. Awo bwe baali banaatera okutuuka e Yerusaalemi nga batuuse e Besufage ne Besaniya ku lusozi olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be 2 n'abagamba nti, mugende mu mbuga ebali mu maaso. Amangu ago bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endogoyi ogusibiddwa oguteebagalwangako muntu n'akatono. Muguyimbule muguleete. Omuntu bw'abagamba nti mukola ki ekyo, mugamba nti Mukama waffe yagwetaaga. Amangu ago anaaguweereza eno. Ne bagenda ne basanga omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa ku mulyango ebweru mu luguudo, ne baguyimbula. Abamu ku abo abaali bayimiridde awo ne babagamba nti, mukola ki okuyimbula omwana gw'endogoyi? Ne babagamba nga Yesu bwe yabagamba, ne babaleka. Ne baleeta omwana gw'endogoyi eri Yesu, ne bagusuulako engoye zaabwe n'agwebagala. Bangi ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne baaliira amalagala g'emiti ge baatema mu nnimiro. Abaali bakulembedde n'abaali bava ennyuma ne boogerera waggulu nti, Ozaana, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Buweereddwa omukisa obwakabaka obujja obwa jjajjaffe Dawudi. Ozaana waggulu ennyo. N'atuuka ku Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu. Bwe yamala okwetoolooza amaaso okulaba byonna, obudde bwali nga buwungeera, n'afuluma n'agenda e Besaniya ne 12. Awo bwe bwakya enkya bwe baali bavudde mu Besaniya n'alumwa enjala. Awo bwe yalengera omutiini oguliko amalagala n'agutuukako, era wozzi alabeko ekintu. Awo bwe yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala, kubanga si bye byali ebiro by'ettiini. N'addamu n'agugamba nti, okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku bibala byo. Abayigirizwa be ne bawulira. Awo ne batuuka e Yerusaalemi, n'ayingira mu yeekaalu n'asooka okugoba abaali batunda n'abagulira mu yeekaalu, n'avuunika emmeeza ez'abawaanyisa effeeza n'entebe z'abo abaali batunda amayiba, n'ataganya muntu okuyisa ekibya mu yeekaalu. N'ayigiriza n'abagamba nti, tekyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu amawanga gonna? Naye mmwe mugifudde mpuku y'abanyazi. Bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baakiwulira ne basala amagezi bwe banaamutta, kubanga baamutya, kubanga ebibiina byonna baawuniikirira olw'okuyigiriza kwe. Awo buli kawungeezi yafulumanga mu kibuga. Awo bwe bwakya enkya bwe baali nga bayita, ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti, Labbi, laba omutiini gwe wakolimira gukaze. Yesu n'addamu n'abagamba nti, mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja, nga tabuusabuusa mu mutima gwe, naye ng'akkiriza nga ky'ayogera kikolebwa, alikiweebwa. Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira, mukkirize nga mubiweereddwa, era mulibifuna. Awo bwe munaayimiriranga nga musaba, musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwa ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa, era ne Kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. Ate ne batuuka e Yerusaalemi. Awo bwe yali ng'atambula mu yeekaalu, ne bajja waali bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde, ne bamugamba nti, buyinza ki obukukoza bino? Oba ani eyakuwa obuyinza buno okukola bino? Awo Yesu n'abagamba nti, nange kambabuuze mmwe ekigambo kimu, nange n'ababuulira mmwe obuyinza bwe buli obunkoza bino. Okubatiza kwa Yokaana kwava mu ggulu nantiki mu bantu? Munziremu. Ne beebuuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, bwe tunaagamba nti kwava mu ggulu, anaagamba nti kale kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye bwe tunaagamba nti kwava mu bantu, baatya abantu, kubanga bonna baalowooza mazima Yokaana okuba nnabbi. Ne baddamu Yesu ne bamugamba nti, tetumanyi. Yesu n'abagamba nti, era nange siibabuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino.